Songa zezo bwe buyimba obwo bonna bakayanira akayimba bakayita nansanana. Grenade alina babandana ate bamuyita Alien aline Dexa mbatisana. Nenga project ya Grenade ya copyinga video ya ideas zonna ezisinga ezijja mu video za mwana mulezi bamuyita Fireboy. Hizo jino nyako oluyimba olwo babandana video nanga bweri kati ono gundi gwe bayita Green Daddy naye nasobola okubaate nga yakola bw'atyo mu nteekateeka bagiyita nansanana. Omukulu Green Daddy oba gwe bayita Moshima Vocal avuddeyo n'agamba nti abayimbi bano bankopye bakoze challenge. Ate Grenade agamba nti bakoze challenge ne weebuuza abayimbi naye kirungi bonna babadde baabula naye katutandikire wano tuwulire ensonga ze bagamba. Omukulu gwe bayita Moshima Vocal ye agamba nti oluyimba lwe yakoze nansanana alaba nti kyafaayo nnyo kubanga abantu bangi nnyo balugoberedde balukozeemu challenge. Wulira ye bw'agamba. Kinga bwe nagambye okusooka maanyi ga Mukama. Temuli atera nga mbadde nfulumya ennyimba bulijjo nengenda mu studio nenkola oluyimba nengenda nenkola video nenfulumya management ne promotinga. Just kino kyabaddeko amaanyi ga Mukama ag'enjawulo. Lwe luliko era ndi musanyufu nga wala akasimayira akali ku face yange nti mbadde nga ndaba abayimbi they come up with ideas. Obalagonda ba idea yemu mulala agikoze nomulala nga I don't know how it feels. Naye honestly it feels so good. Otandika ku like you feel great. Bakayanira luyimba mbu buli omu ayongerako ekigambo nansanana. Grenade ye yavayo n'agamba nti abo bonna bakola just challenge wulire era bagenda kuwangula ne sente. Moshima Vocal bambi aba bakola challenge nawulira challenges era na bampaka clip katono basindika bingi bonna bwe twateekawo sente bo ne balaniko sindika ennyimba abantu ne baleko tusindikira video clip wa TikTok so yagenderawo bwebi kitegedde. Omukulu gwe bayita Moshima Vocal agamba style eno yagikopa ku mulenzi omusajja bamuyita Kabanda ali ku abeera ku TikTok kwe yajja idea eyo ye kwekolamu oluyimba agamba ati omanyi kati bwe tuba tulaba abantu ebisinga obungi abantu balina ebibi n'ebirungi kati gwe oli waddembe okupiikingako kyoyagala okitegeera mubuka oyo nga era omulaba embeera ze naye nze namuggyako ekyo naye sakijja ku ye nga nti nakisimbuliza kuva ku ye direct wabula ekyaliwo nti olimba nali nalukola dda kweyo enjogera ebadde yali ewaffe natete kuva dda nali nalukola ddako like 1 month back luliko album yange lubadde ku album egenda ofuluma next year kati omuvubuka watandika trending ennyo ku TikTok then ne batandika okungamba bakyali bange naye luli oluyimba lwewakola omuvubuka olulimi lwayogera tuli wano tweyagalana tukola tutyana nga ndaba kati time eno TikTok abantu balaga bapikinze vibe ya olulimi olwo netulwa ne management tugamba oluyimba tulute wetwaluta ne byongera trending nga era wola abayimbi ne bakola ennyimba mu gundi yemu era kyobola abantu sinti bako nga abantu abalala bakira abantu bankoppa oluyimba lwanga just style empya enjogera buli muntu waddembe okukola oluyimba bwatyo kitegeera. Omusajja yakaleeta ka style wuno ye agamba abadde bali mukunangira nabuno Grenade yankubye mu luyimbana gasoka okulufulumya soka mpeyo ku sentena waddena ampadena simbanjana omubanjana simbanja ide 10 olukizo oluyimba lugende mu masona baluteke mu masona tujja kwongeramu ebiralana abandana tukube ragana kitegedde. Omukulu ye Grenade agamba nti Kabanda idea yonna yasobola okuba ate nga we yagijja n'agigira nono Green Daddy agamba we yagijja ye n'agyozaamu mpola mpola. Abayimbi wulira gwe Grenade yakola TikTok challenge y'oluyimba lwange byaddala Grenade yalina challenge n'ensi ekimanyi bafaani ba music bakimanyi bamanya oluyimba lwasooka okufuluma bino si byakwogera boogezi noba ogenda ku YouTube ekulaga oluyimba kyolwasooka okufuluma oluyimba kyolwaddako okitegeera si just kwogera mu boogezi just nga omanyi nti omuntu osooveyo n'okola kerereyo nga bw'oyagala okitegeera kwa buli muntu waddembe okwogera kyayagala. This is a free nation, you understand. Nenga Grenade yalaba oluyimba nga lufulumye n'akola challenge y'oluyimba lwange era challenge nyingi by the way naye nze sijja ziyita challenge kubanga oba onafuyiza abaana abalala bali abakola ennyimba okitegeera sijja kukola nga ye bwe yakoze ye yayagala oduyita challenge okunafuya ati we yamukopye
osegedde kwa yalowooza nti lujja ttambula then yagambe kati eri challenge naye yagenze baba nga lutabuse osegeera kati kyaswa kyogera kwa amazima gavuddeyo nensi ekiraba nti Gulunedi yakoze challenge n'abayimbi abalala bangi bakoze ennyimba mu lulimi ne South Africa naluwuliddeko wali agamba lulimba olusinga amaanyi agambye nti Gulunedi ave mu by'okusitula obuzito agere mu studio ayongere kuyiiya kubanga Gulunedi asinga nnyo okusitula buzito ennaku zino. Ize munayinza bina ntandika okuyimba bagamba okuyimba kubeera mu studio osegedde si mu gym neno obudde gym wenabufuna njagenda nange mpikemu naye saawa zino kanjira obudde mu studio nsobola creating abantu bagenda okugira nga bakoppako kwa nalabye video nagirabyeko nga basajja balina obunyama musajja osoma ipakako nakuba omusajja wakanyama awo nze akanyama kali wano kali mbongo kiva nakosiza akanyama nenjiya ati gwe yakusobodde okukoppamu ebibye osegeera era yenza omubandana gwe yaddayimbako mu luyimba yenza ate omubandana yange nze yayiza ati oluyimba naye naasobola ofunamu nze gwe yagamba ntuli babandana yenza omubandana bandana bubeera wano kati nze yayiza ati oluyimba yenze mubandana era yampanye bulungi mu kayimba nga wawulidde just yatidde okusama oluyimba ti grinda dina omubandana era ndowooza nali musabye agende mu studio ampe respect kuba ati nze yamulese deyo asimu ebintu biraga nti mutuufu